Ja kutunula wano gye tusembedde wano okutuuka wano nti omuntu akulaba ng'oli mu kwata video tereza kamera ng'akulaba ng'omusanyufu naye ng'ate tumaze emyaka egisoba mu 7 ng'osoomoozebwa ekirwadde kino. Oli ndaba kwata video tereza kamera ng'akulaba ng'omusanyufu. Lumu nakola kwata video tereza kamera nali manju mu kashedi k'emmanju naye omwana bwe yajjako essimu bw'ati nankwata paka ku buliri. Paka ku buliri. Nze jjajja Jumba yekka yasobola okubuulira ensula gye nsulamu. Nnyinza okusula nga seebase jjajja Jumba oluusi nadda leeti nga akeereye okutuuka ewaka nansanga nga ntunula n'anaaba n'ayingira obuliri. Omuzadde kankwanjulire Kikaya College School Bulenga lya kisulo n'abava ebweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadeeni gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding, okusiba amazzi, okusiba enviiri, okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management, okuzimba, okutunga oba kiyite fashion and designing, okukanika emmotoka, okukosa amasannyalaze ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba, okusamba omupiira wamu n'okubaka, enja y'abaana nnungi, library ya mulembe. Ow'ekisulo osasula emitwalo 69. Okwo nno kwe kuli okulya, okusula, okusoma n'endabirira endala yonna. Lisangibwa Bulenga ku Mityana Road, kilomita 7 zokka okuva e Kampala. Kuba ku 0772 442 799. Ja kutunula wano gye tusembedde wano okutuuka wano nti omuntu akulaba ng'oli mu kwata video tereza kamera ng'akulaba ng'omusanyufu naye ng'ate tumaze emyaka egisoba mu 7 ng'osoomoozebwa ekirwadde kino. Oli ndaba kwata video tereza kamera ng'akulaba ng'omusanyufu. Lumu nakola kwata video tereza kamera nali manju mu kashedi k'emmanju naye omwana bwe yajjako essimu bw'ati nankwata paka ku buliri. Paka ku buliri. Nze jjajja Jumba yekka yasobola okubuulira ensula gye nsulamu. Nnyinza okusula nga seebase jjajja Jumba oluusi nadda leeti nga akeereye okutuuka ewaka nansanga nga ntunula n'anaaba n'ayingira obuliri. Ye n'okwebaka ne yeebaka otulo ne tumutwala n'azuukuka n'antunulako nga ntunula n'addawo ze seebaka. So kwegamba kino wakiwaayo bubi mu bulamu bwo okugaa nti lwensanyuseemu. Anti lujjawulira booti. Ffe tuyinza okubeera olaba obulamu obwo bw'okuzanyazanya bwe tuyitamu obwo bw'essanyu ndowooza ke kaseera kokka senga kaabaako n'emiki n'emirembe ako kokka koolaba era kyova olaba nze sisula bweru. Nze buli lunaku mbeera waka. Kyova olaba nga buli kintu kyonna ebiseera ebisinga mbeera nga ndi waali. Lwaki? Nti nze nsobola senga waali tebakwatirawo ssimu. Senga waali tebaboggolerawo. Senga waali tebamukanga. Senga tebamubikira. Okitegedde? Kati budde bwa kiro tiboogera ku kufa. Senga tatunula ku muntu ng'afudde. Tamutunulako. Gwe ng'oyagala okumanya omulwadde w'ekibumba mutunuulire nga waliwo mayiti. Olugitunulako bw'ati ng'emukwatawo ng'afuukirawo black. Senga takyala. Senga tasisinkana muntu gw'atayagala kulaba. Tasisinkana muntu nga tayagala kumulaba. Senga tebamukanga. Senga tebamubikkulira bwa. Senga tebamulaga accidenti. Senga toyinza kujja n'omugaa nti munaye mbadde mukolo naye nfunye ekizibu. Tebamulimba ate tebamubuulira ate tebamukolera surprise. Buli kintu kyonna ky'okola ate kukuba nga akimanyi. Kati abantu ebintu ebyo tebabikola ki? Tebabimanyi. Kyova olaba nti lujja abantu abo njagala okubategeeza leero basebo ne banyabo mutwesonyiwe temumanyi life yaffe. Temumanyi kye tuyitamu. Njagala otegeere nti senga ayita mu bulumi. Era okuwangaala kwa senga n'okutuukako obudde buno because of me.
kuba ndaba nti buli tubeera nga tuli mu byessanyu gwobeera switch ate naye n'aba switch nti buli omu awa munne naye nga mukuuma essanyu eryo kubeerawo kiri awo ate omulwadde w'ekibumba tebamugja mazzi ku mugongo bw'ogamuggyako afiirawo kati ate nze banzijjako amazzi ku mugongo baagakuggyirako bw'ate era nsambya lwaki baagakuggyako era bulwadde kati nga balowooza nti nina simanyi obulwadde babuyitaani obuninye ku mutwe naye nga kyali kibumba kyekikola ki kyekintawanya ne bagaa tumuggyeko amazzi tukakase dokita wenyini mu ofiisi ye n'abagamba n'abakooza nze nina okumuggyirako amazzi n'anfunya bwati yanfunyanga bwola bwenfunyiza engalo bwenti be nali nabo ne bakaaba ne bagaa tajja kudda ne badokita ne bagamba Dr. Raymond omukazi oyo omuggyeko amazzi tajja kuwona kuba wakibumba naye nadda bulungi engulu kitegeeza nti mukama akyanjagala akwagala ate kankubuulire enviiri naleko ziina enviiri baazisazeeko enviiri baaziggyeko nga bagenda kunteeka mu kyuma tobeerako nakaviiri wadde olina kuba omubiri nga mukalu nga bwe wazaalibwa mesabu kati essaawa eno senga weewulira otya eri omukwano gaali eyo ayagala okumanya embeera ya senga weewulira otya kati kisooka mbalamusizaako bonna nze senga kulannama oba kuluŋŋamya kale naye mu bulwadde bwonna obusinga okubeera obubi mu bulamu bw'omuntu bakiyita kibumba nze ekibumba kino kyantandika 2017 we bampa obutwa kati nfunye advice z'abantu abalwadde ku bibumba ate nga sina bya butwa nakati mbadde nina oli omuwala gwe tubadde naye jjajja bamuyita muzzukulu wa Ntambi wa jjajja Ntambi yakadde okuva ebweru eyo yalwala ku kibumba aŋŋambye nti nze kyowulira nze nkimanyi ekibumba tosobola kunnyonnyola muntu nti mpulira kino oba toyokya nti nina temperature bwe bbugumu ate eryo nange mbadde siriwulirangako natandika ddiwulira mu myezi ng'esatu ndowooza egiyise nga ntandika okuwulira ebbugumu paati emu yokka kati munda muli owulira okusiiyibwa n'oyagala obutolewo wano okwate munda eri otakule ndowooza kyekibumba okitakule naye nga tosobola kuyisaamu kati ekibumba okiwulirira mu bode kiruma okuva mu mutwe paka mu kagere naye owulira ebintu byotasobola kunyumiza muntu nobanga akanuka naye ate bw'owulira ng'okanuka n'amaaso gakanudde bwoti naye ate nga akulika otasobola kukulaba nti okanudde amaaso akulaba oli nno mu bwoti nga bwondaba naye gwe ng'owulira olinga akakanyadde bwoti n'owulira ebintu oba nga biringa ebitambulira mu musaayi oba biringa ebikola ki ekibumba kiruma kubanga ekibumba ye kabaka wa oganiza omunda zonna ekibumba kyekisengejja buli kintu kyonna kyekisengejja omusaayi bw'omira empeke bw'olya emmere buli kimu kyonna kyekigaba ekibumba ye kabaka kubanga kimala nakola musaayi ne kiryoka kisindikira omutima ne gupampinga kati we kinafuwa kitegeeza buli kimu kyonna ne bw'omira empeke eyina okukulumya kubanga ekibumba tekiyina maanyi gakikola ki gakikuba ekibumba bw'olya greens kyekyawulamu nti bino bibi kano kanzijemu tuno tujuyisi ntusindike wano ekyo kye bayita ekibumba ye kabaka w'omubiri nga bw'onoogamba nti mu lulyo lw'ensolo nti enjovu ye kabaka waazo kakati oli bw'ali kuga nti mpulira bwenti nga mulwadde wa kibumba ajja kuba akulimba tosobola kibuulira muntu naye nzize baŋŋamba okikyusa guno si gwe mulundi ogusoose guno mulundi gwakusatu nga baŋŋamba ekibumba kino kirina kuvaamu tuteekemu ekirala nga ekituufu neebuzaabuza nemmira empeke zo nzimize mu bungi nno
kubanga walabye ku mugugu gw'empeke gw'emmirwa onsaasira ez'Abamerika ez'Abagermany ez'aba Netherland ez'aba South Africa ez'aba na Kenya ez'aba na Uganda aba habo buli gwe kika kya ddagala ky'omanyi nze nkirina nakati waliwo omwami awo ali bweru ali mu kunfumbira ddagala wa Kasaka ate omugaye ndi bunaye tofumba ate habo akiyisiza ddala bubi kubanga habo aba azitowa nnyo tabaamu nti musengejje kati liba direct kati eddagala eryo bw'olinywa owulira nga kiringa ekikutakula bwe kiti n'owulira ng'ogenda wekka kati ate mbadde siwulirangako ku muliro omuliro natandika guwulira myezi nga3 ate mu paati emu yokkaawo mu Kibumba n'owulira ng'omuliro kati ate gukukwata paati emu kati ate n'omala n'otuuya nawe n'otonyolokoka bwoti Kibumba bwe bulwadde obwo kiruma serandyegadde muntu yenna atalwalangako ku Kibumba kimulume amawulire g'okulwala ko we gagenze eri abantu abatakuli kumpi kwegamba gabasasamaza nnyo naye kati fe abakuli okumpi nze ng'omuntu nzize nkulabanga osomoozebwa mu bulamu leero na luli kuno okulwala kw'obadde olwala ffe kwe tubadde tujja tukulaba fe abakuli okumpi nako kwekuusa ku Kibumba kino oba waliwo n'ebirala ebiba bikuluma. Be Easy Hotel and Bar tusangibwa Nsaggo ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24 tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde eby'emizannyo ng'okulaga omupiira okuzannya pool n'ebirala ebbaala ejjudde obulungi emmere ekutuukako mangu paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77 Asatumunya, you are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment, and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsaggo, Nakawuka Road. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2 okututuukako va ku Pioneer Mall otambule nga dda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Kikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya ddene boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science ko ne computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities ko ne section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Kikaya Bulenga Mitiana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. Be Easy Hotel and Bar tusangibwa Nsaggo ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24 tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde eby'emizannyo ng'okulaga omupiira okuzannya pool n'ebirala ebbaala ejjudde obulungi emmere ekutuukako mangu paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77 Asatumunya, you are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment, and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsaggo, Nakawuka Road.
Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala kulikodinga luyimba ku Plan B Records tulikodinga nyimba ez'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero kwaya naawe omuyimbise kinoomu jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records